nga 8 omwezi guno eggwanga lyagwamu ekyekango olw'ettemu eryakolwa ku Muhammad Kirumira eyali omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Buyende. Pulezidenti Museveni y'omu ku baatuuka mu kifo kino awakolwa ettemu era ng'ono yalabwako ng'ayogerako n'abantu abaliko bye baalaba. Enkeera ng'ayogerako eri eggwanga, Museveni yategeezanga ebyokwerinda ku byalo bwe bisaanye okwongerwamu amaanyi era n'ategeezanga gavumenti bw'egenda okuwandiisayo ba local defense abamanyiddwa ennyo nga LDU emitwalo 24,000. I've therefore ordered the mobilization of 24,000 LDUs for the Kampala Wakiso area. We are now going to call up the reserves and they man these little trading centers. Kati Amagye galangiridde ng'enteekateeka eno bw'etandika wiiki ejja mu bitundu omuli Mukono, Wakiso ne Kampala. Especially bw'obanga talina mulimo kubanga guno mulimo gwa LDU gujja kubeera full time. So to encouraging abanga tebalina emirimu oba emirimu eri very demanding. Yeah. So tugamba Munnayuganda yenna. Amagye era gataddewo ebisaanyizo ebirina okutuukirizibwa abo abaagala okwewandiisa nga mulimu ekyokuba ng'oli mutuuze wa Uganda era ng'olina endagamuntu y'eggwanga. Aneewandiisa olina okuba wakati w'emyaka 18 n'35, olina okuba omulamu obulungi, olina okuba nga wasomako waakiri okutuuka mu P7, olina okuba omutuuze mu kitundu mw'oyagala okwewandiisiza. Brigadier Karemire agamba ba LDU buvunaanyizibwa bw'Amagye wadde nga n'ebitongole ebikuumaddembe birala byakubayambako mu kubawandiisa. Bano local defense units babeera reserves by UPDF. So eno responsibility ya UPDF okulaba nti recruitinga bano ba reserves naye recruitment ejja kubanga ekolebwa nga tukolagana wamu ne police n'aba internal security organization bonna. Omusaala n'ebyambalo bya bano byakutunulwamu ng'okutendekebwa kwabwe kuwedde. Ebyo bijja kubeera kiriya bwebona nga bamaze kufuna training banayambala batya uniform ejja kubanga erabika etya. Okay. Obaddewo bweraliikirivu okuva mu nsonda ez'enjawulo nti aba LDU ate bandifuukira bannansi ekizibu oluvannyuma lw'okukwasibwa emmundu. Wabula Karemire aliko byannyonnyodde ku nsonga eno. Nga akozesa obubi ekyo kikwato oba emmundu enaaba nga emaze kumuweebwa ng'akola omulimu guno n'agikozesa bubi, amateeka gaffe gali very tough, okay? Ajja kubeera subject to military law. Mu kwewandiisa okuyingira ebitongole ebikuumaddembe watera okubeeramu abaleeta empapula enjingirire, wabula Karemire ku luno alabudde nti anaakwatibwa kaakumujjuutuka. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.